Gwanga mujje yino njikubye musajja wa kabaka enzero ziratawena ndese oluyombo mu byalo lwobwavu bubasenkenye ntakera omanye emityana wempitira wemba ngende gomba busujju jasula mange abatuuze bavuddemu omwasimbwa Uganda yekutudde mu paati abavu taata effe bennyini ate abagagga be babalimu abaavu tebakoze bye balina kukola kulembera eggwanga yanayitako dyeno awo Sserunjogi we nakomye nezijangula bye tubiteeke mu nooti omanye oli musajja gwenkakasa omukuba kyayiye ebintu ebiri mu sensi naye ate nange bwenkirabye abalina ensimbi be bazoganya ensi eno olabira mu babutale emidaala abagagga be balinamu egiwera wali ettaka gwe n'emisolo omwavu bw'akaaba mutaasa yani oba abagagga balina balooya naye omwavu essuubi alina lya Mungu kati gwe babako oli wa kibuga ewaffe byebibyo mmwe kiri kitya ate eno Uganda erumya n'omutima akasooli agula ebisatu omulimi alivaayo atya Gavumenti ndala otuuse ku baana b'okulaajananga batyo gwe nowooza tunaabiraba essuubi kwebbagulo oba bazaaliraani bano so nga kiba kya buntu omwana bw'akaaba omuzadde n'omanya koozi laba kati amasannyalaze ebbeeyi yeekanamya ate nga tulina ddaamu obala ebikondo n'owunga mu kibanja ky'ebiyita nayo gayingiza enju eno so kya bugagga kya ggwanga ebbeeyi y'amafuta erinyisa omugaati wano so nno omulimi wa muwogo amugjayo omugula yakuseera lwa 2 entambula mbu yeekanamye amasannyalaze mbu nno baakubye ebbiiru kasooli akugula 10 owakya ky'omugula ate gwe n'ogulanga 4 laba omulimi bw'abitamwa so ng'okimanyi eggwanga liyimiridde awo ebyenfuno zikaddala abanaku okwevuma enseena abamu bayita ttembo abeekalakaasa gwe manya be banaku ddala ddala abalumwa ekibbataka nno kyasuse omugagga omu ate asengula ddala omwala emmere agisaayisa fujjo poliisi neetunula omunaku alazeewuuba n'abakuubo banno yandijunye naye abanene ate nga twajjirwa bbaabu beemupya bakyalina omulamwa be batono nnyonya abamu bali ku ddiiru luzira kale ku kyenzudde fuba oyiye ggwe ng'otegeka abaana bano bo mwoyo gwa ggwanga gwababulira bwoba gw'obibaddiiru ndala osaasira atufuga batumayo okebera ebizibu ebitudde eno mbaba mu bifi n'amacupa oluddayo abuuza ntya kiryoka eno nkyova olaba tufa amigo bwe tuulako enyiike tubaswaza bannange taata laba ggwe bw'oyamba abantu babaavu banyigiriza abaaje seeyogeza naye nnumwa ggwanga omwavu n'omunaku okufuna emirembe wano Uganda bambi yaffenna naye akabaate k'enjawulo Smart Studio. mu bino omukyamu gwe nnoonya simanyi oba nnaamulabu mukiikira ensingo lwaki omusolo gulinnye nnyo mutuuze w'ensi eno mubuza emirembe wano n'ebyokola omalambulago zojjayo zibala fiizi azitwala atyo gweraba omusolo gw'ennyumba ate nga ne seminti bamuwooza munnange n'abasawo nabeeno bakooye okebera olubutasooka n'asaba ssente okanda kulaja n'omuyite ng'atunula erya nti abalowooza byalooni kyava kutunuulira ozaawe nga tafunye ennyinto ono nguzi yavaawo olaba abasumba kye bakola emikiso giga basooka kwagala ssente olaba abalamuzi abagezi lwe yamenya kyakiddodo bamanyako nabo kooti oda zasusse nga basengula omunaku wa nenyaninze beewunziza mu Lungereza nga basoma bajeti omwavu n'olwekwa bbanga nga
n'ekituufu bwakugira ekikyamu nakkiriza omwava miragawera bino mbiroperani ng'abagagga bali mu ntobazi eyo nnema okwogeza ekirimi ziba nsonga za baava ekituufu n'ekitwala etyo omwavu ddala gwe kukaabe ne bw'oliba ofunye omugagga akuwola essente takutaasa musingo gwakusaba nze Uganda entamye kati nzirukira Kongo. Okwevuma Uganda kintu kibi ne bw'odduka nno n'olaga Kongo naye ebizibu by'osanga bikwalisa enkaago obwavu bwanyigidde wano abagenda ku kyeyo beetunde yalekawo abaana abamu bebba mu nzikiza nga Uganda ddala ebali mu bulago naye ekireeta ebyo sebuuma wampa gwa kebera yadde gwe bwavu bw'okaaba naye osula mirembe munnange ne bw'ofuna olukumi yadde lumu lusevinge nalwo lukola kapito ne gavumenti bambi bw'oyiya ku bantu bano okubafunira entegeka emyoga gijjo gya bonna palisi modo bingi n'ebireeta ebyo kopalativu y'emujune tugeza n'owakana ate tubawe ne ssente obwegasi mu mmwe bwe mbasaba anaagaana oba osigadde mu bbanga ababaka mbasaba mwefunze mubangula abantu bano okubalaga entegeka value addition omulage mu byalimu okuseerebwa okuwona n'emisolo bwe gyesala ekyo kimu mu byagula atunda abalamuza nakkiriza emwanyi okugiza kyenkakasa okumbula ddala abasinga wano nze omulimi mu bino gwe nnumirwa muteerewo obutala ate omuvujjire ssente nga n'omulanga kankunge banka z'abalimi zo zisaanira okukolebwa beeyi bw'abalimi emanyibwe bw'anaatunda gwe muguzi munnange bano batubbye kanduube enkumbi ne tutama boda kw'emmere ettumba omutembeeyi gw'okuba mbuuze nti ky'omukyayisa ensi eno bino ebizibu by'eggwanga gavumenti nkulaze nti bisattiza abawera ababbi b'ettaka obalaba lwakuba mpulira nti mubaguza kaasi ate bana bazezibika sente z'eggwanga bo balambiseeko otya abekibatta gwe mululu kanzire waffe ndi basogola olundi mirembe bambi gye nkusaba yagala ensi yo n'ogitendeka abaana